nkabye. Ezo tatuze okuba mu face Sabye mukama tawulira ttaano. Sabye. Ziba boy nkuze nkaba ttaano kale nkuze ndowooza mbongo. Muwulira. Nkuze ndowooza mbongo tanange nina ebinuma kulo. Ekinuma ttaano kale nze kansigala eddipo. Wallahi njasaba hivi nga njannoonya embeera ttaano kuba n'ekyokulya era nnyikiriza n'enfuna kale nawe mba siina nsaba ekyo mbasaba abayuuti oba abantu abaami n'abakyala boyi kuzimbira mmange ttaano bwe kiba kisoboka ttaano sifudde ku biriwo ansita kwebaza okuba mu mange emidaasa tukyo situfa abadaaludde okugakwatako. Ebyo byo ebiri chicken kwebaza support yo zite mbale sikulabangako manyi nkulaba ku kitimba emusajja wange mbebaza okuba wano naye nze kyembasaba kiri kimu bale situnulidde ebiri awo kale nze kansigale downtown nze kansigale mama wange mumunyambeko agende boyabe mbana abantu tana abantu bene wafe mu ghetto mwana bakambwe omuntu alowooza ttaano kirowooze mu ebiri ttaano omuntu alowooza boy ng'ofumiitiriza zenagenda ku makya nawandiika oluyimba akanyawo sirina mukazi mulala gwe matira ye maama kale nalabaga gwe nsobola owandiikira lirikisi entegeke osege tano osobola oyimba kupunaani byonna ebiriwo tanasuka agamba maama wange ono muyinooza nga ndowooza oba munaawulira ttaano omulanga muguuyi ekyembasaba sifudde mama omutwe gukuluma onaabeereyo nga tegukuluma maama mwana mumulinyisa amana mumutwale amuzimbireeyo nze njalwana ttaano njalwana njakola mpulira essuubi njakola ttaano wadde somye enzikiriza mu almighty ttaano osegere nekyensaba ensi maama wange ono ttaano nze boyi yanumya omutwe yagenda okunsula eddalunga enjagata ansula ttaano mumange nzinako omulaba mu mbeera fala uno yamusala baawe kambalage mulaba yamusala eno nkovu maama wange yamusala njogera mazima bannange ensi mupulire olaba oyo fala kugamba gunuma ndabye akatambi ako ne mpulira nga njagala nakukaaba nsuubira teriyo muntu alina muzaddewo nga mulina embeera gye muyiseemu n'otayagala kubeera nga omusabira essaala efaanaganako wentyo. Nsuubira mu pulojekiti ezimu chicken ne Sheila Price gye bagezaako okubeera nga bakola okubeera nga bakyusa obulamu bw'abantu mu puroguramu yaabwe gye bayise Fantastic Show. Ndowooza be bano abamu ku bantu abakwalifayinga mazima ga Katonda omwana ku myaka kubanga oyo omuvubuka muto naye engeri gy'ayogeramu ye situation gy'akuliddemu engeri gy'ayogeramu oba n'okukula kwagamba kwakuze sinti because mukulu nnyo emyaka naye olw'ebizibu by'asanze bye bimuleetera okubeera ng'akula mu bwongo kwegyo emyaka osanga omwana akuze mu mbeera ennungiko tosuubira mbu ayinza osabira maama wo okubeera nga amusabira ekintu ekifaanaganako ng'ekyo naddala ng'afunye opportunity ey'omuntu n'amugamba mbu kiti wandiyagadde ekkolere sisuubira nti omwana ng'akuze mu mbeera etegerekekako asobola osaba ekintu ekifaanaganako ng'ekyo neera ajja kugamba iPhone 16 webeera weeri eyo wandigimpadde kubanga waneeno nkwata iPhone 11 nkwata iPhone 12 naye embeera weekunyigiriza ennyo mwana wattu obwongo bukula agambye ye ne waasigala mu ghetto naye atist maama we ng'asobodde okuva mu ghetto ye ne waasigala mu mbeera embi naye kasita maama we asobola okubeera ng'agivaamu. Akakatambi kalinganga kakubiri kenasooka okubeera nga ndaba omuvubuka yagamba Mukama Katonda obeera oluddewo okubeera ng'oyanukula essaala zange atist ddamu eza maama wange. So era yonna yonna etuukawo ng'omuntu ali desperate kubanga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti kale yeebeera nsobi kubanga Mukama Katonda tasobola kwerabira. Ffenna abali mu nsi eno Mukama Katonda atumanyi by name teyeetaaga kubuuza kozi oli bamuyitaani kozi saidi zeeri ekanyanya waliyaani kozi waliwo Kadaama ali Dubai bamuyita no Katonda wonna wooli akumanyi by name kobere ng'oli ku street kobere ng'oli mu ghetto he can call you by name teyeetaaga kugira mbu oba kubuzaabuzibwa mbu oba ono nabadde omukisa nguwo ono oba ono
naye oli watuukira okugamba Katonda kale saa zange ziba ziruddewo okubeera ng'ozaanukula at least yanukulamu eza maama wange ekyo kibeera ddiipu ate nga ffenna kimanyi muni ateriyo muzadde yandiyagaliza mwana we kubeeramu eyo embeera naye omuzadde wawalirizibwa omwana we okukulira mu ghetto nga we wali obusobozi bw'asobola okubeera nga amukonteiningira bambi naye olwedde kibeera kyamuluma ddala kimunyikiza maama oyo teyandiyagadde laba mutabani we ng'ayogera mu ngeri eyo gy'ayogeramu bataano embeera gye nkuliddemu mbi bataano okitegeera maama teyandiyagadde mwana we kubeera ng'ayogera bw'atyo naye olwa environment omwana gy'akuliddemu olw'environment maama gy'asobola okubeera ng'akulizaamu omwana ono ensonga lwaki omwana avuddemu bw'atyo tewali omwana maama yandiyagadde laba mwana we ng'ayogera luyaaye naye suubirayo nti waliyo omuzadde agiddawo n'agamba bannange omwana wange amanyi nnyo oluzungu omwana wange oluganda alutereeza bulungi njagala muyigirizayo ko n'oluniga njagala muyigirizayo n'oluyaaye ye bannange omwana ono abadde ki atamanyi kwogerayo ebigambo bya luyaaye wadde 7 teriyo omuzadde yandikyagadde kubanga buli muzadde ye ne waabeera mu mbeera embi yandiyagadde okulaba abaana be nga bali mu mbeera ennungi ate omwana kye kimu ye omwana ne waabeera mu mbeera embi ate sino abaana ffe tusobola okwerabira nontantiru nga naffe tumaze kuzaala abaana baffe awo nosooka otegeera maama wange nga yanjagala taata wange nga yanjagala maama wange nga yanjiirawo omubiri taata wange nga yanjiirawo omubiri before nga naawe tonnazaala ate sometimes ffe tubeera selfish akatambi kanene kankakuddizeeko nkakuzanyire paka gye kaggwera osobola okubeera ng'okeerabirako naye webeera nga ze zino kuzimu ku project Shera Price ne Chicken ze bali mu kubeera nga basonderako ssente za Fantastic Show at least omulama weeguli bwe bakyusa obulamu bw'abo abantu mazima ga Katonda ebeera impact nnene gye bali on top of that ate nga nabo bennyini bakidizaavinga kankusaba subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissing updates naddala nga zino Stankaabye ezo tatuzo okuba mu face sabye mukama tawulira ttaano sabye ziba boy nkuze nkaaba ttaano kale nkuze ndowooza mbongo muwulira nkuze ndowooza mbongo tanange nina ebinuma kulo ekinuma ttaano kale nze kansigala eddipo wallahi njasaba ibi nga njannoonya embeera ttaano kuba n'ekyokulya era nnyikiriza n'enfuna kale nawe mbasiina nsaba n'ekyembasaba bayuuti oba abantu abaami n'abakyala boyi kuzimbira mmange ttaano bwe kiba kisuuka ttaano sifudde ku biriwo asitakwebaza okuwa mumange emidaasa tukyo kitufa badaaludde okugakwatako ebyo byo weebiri chicken kwebaza support yo zite mbale sikulabangako simanyi nkulaba ku kitimba emusajja wange mbebaza okuba wano naye ze kyembasaba kiri kimu bale situnulidde ebiri awo kale nze kansigale downtown zekansigale mama wange mumunyambeko agende boyabe mba n'abantu tana abantu